A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange ab'ebitiibwa. Ekibuuzo kiri nti onaabuuziza nti waki baganda baffe abashia ababeera mu Tahiyat tebakola ngalo zaabwe bwe ziti, olugalo lwabwe waki tebalusitula. Mu kitabo eky'abaganda baffe abasunni Sunnani Abu Dawud ekitabo ekyokusatu hadisi 984 agamba nti Nabi Muhammad bwe yalinga mu Tashahud nga olugalo lwe alukola bw'atyo mu Tahiyat. Twagamba mu kusooka nti ahadisi nnyingi ezafoojingibwa mu Busiraamu era ne tukkaanya nti ekitabo kyokka ekiri sahihi ye Qur'ani ey'ekitiibwa etaliimu dawuti, dhalika alkitaabu la raiba fiihi hudan lilmuttaqiin, Surat al-Baqara aya ya 2. Kyekitabo ekyajja okubeera nga kirungamya abatya Allah subhanahu wa ta'ala, ekitaliimu kubuusabuusa. N'olwekyo kyetuteekeddwa okubeera nga tukola ki? Tugoberera. Hadisi yonna ekontagana ne Qur'an tugamba nti eteekeddwa okubeera nga erekebwa. Wano abamu ne bagamba nti okola olugalo mu gundi mu Tashahudi oba mu Tahiyat bwoti bukigoba sheitaani. Era wano ekibuuzo ekibuuzibwa kigamba nti gw'ogamba nti okusitula olugalo olwo kigoba sheitaani, waki sheitaani ejja jasiti kaseera ako ng'oli mu Tahiyat? Kyekibuuzo ekibuuzibwa. Sheitaani jasiti ejja mu kaseera ako? Tugamba nti nedda. Ekyokubiri, sheitaani yennyini yagamba nti ejja kubeera ng'ebuzaabuza abantu, onfuna bulungi, babeere nga basobya okuggyako abatya Allah subhanahu wa ta'ala ng'abo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala nga basaala. Mu Surat al-Hijr aya 39 paka 40. Ekyogera bulungi, yagamba tegenda kubeera ng'ebabuzaabuza bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin, okuggyako abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamutya nga tebakola mazambi. Nfuna bulungi. N'olwekyo sheitaani yennyini egamba nti tosobola kubeera ng'esemberera muntu atya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tosobola kubeesingawo okugamba nti tukola olugalo bwe ruti because kigoba sheitaani. Kiba kikontagana ne Qur'an ey'ekitiibwa. Era ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'abasika be ba Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalaam nga bwe twalaba, bonna teri yakola lugalo lwe mu swala bw'atyo, teri fudde. N'olwekyo kyova olaba abashia tebakikola mu bufunze, tebakikola kuba ne hadisi nga mu Sahih Muslim volume ey'okubiri page 238 egamba nti inni taariku fiikum thakalaini kitabu Allah wa itrati, nti Nabbi yatulekamu ebizito bibiri, Qur'ani n'abantu b'enju ya Nabi Muhammad tebakikolako ate nga be basika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama abatuufu, era nga n'okubagoberera n'okubaagala teeka eri buli muntu mu Surati Shura aya 23. N'olwekyo kyova olaba tekikolebwa mu baganda baffe abashia ithna ashara. Nsaba afunye omusomo guno obeere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.